njagala otunulira ebigenda maaso mu Canada olwaleero. Gwayina mukwano gwoba muganda wo akozesa struggle eyerimbise mu byobufuzi okufuna empapulo ofuna okweraliikirira. Kubanga ebikujjuko ebitambula ku streets z'e Canada bana NRM bapraisinga President Museveni lwatu n'okulaga okwagala ensi yaabwe. Kino bangambye akiwamunyeemu omutwe ali emabega waakyo ye ambassador wa Uganda e Canada Joy Ruth Aceng, His Excellency. Era singa President Museveni osobola kubanga ekyali kyatte ekifaananyi kyebweru w'amawanga kwe kuba nti oyina bambasada abatuula obutuuzi mu ofiisi abateenyigiramu. Kubanga abantu bonna babadde batuusa akaseera akalowooza nti amawanga g'ebweru abasingayo obungi n'abaliyo be banna struggle. Tino kabajuukusa tugenda kulaba ku bataabigwanira kubatali ba activist batuufu nga basala okuva e Canada nga bagenda Saudi Arabia muzeeyi. Kubanga eriyo abataali menti kubeerayo nga Museveni takunoonyangako, eggwanga terikuinaako buzibu, wakola bintu bwe bakutwala mu conference, bakulimba mirimu ne bakusuula e Canada, n'otuuka ng'oyagala empapula ng'olina kulya mu nsi y'olukwe. Kati kagenda kubajjuutuka. Kubanga message gye mubadde mukozesa ey'okujja ku nguudo okulaga Uganda ekifaananyi ekibi, mwekubye ebifaananyi mufune empapula. Kati eriyo n'abali solid banna NRM abalina omutima gwa Joy Ruth Aceng, the spirit of Uganda, the patriotism, omutima ogw'eggwanga, mwoyo gwa President Museveni. Eriyo abaana abagwambadde Canada ku street nga bwe mujjako nabo bagenda kujja. Bwe mulaga nti Uganda wabi nga nabo balaga ebirungi Uganda byerina, President Museveni ebirungi byakoze, kati abo be ambassador betwagala. President Museveni era bwe kiba kisoboka yita ambassador Joy Ruth Aceng asomese ba ambassador abalala out travel their country. Singa kino kikolebwa mu America nga kye yakoze e Canada, ne kikolebwa e UK, ne kikolebwa buli wamu, banne NRM bangi abali mu mawanga beetaaga spirit y'abakulembeze, beetaaga kukuŋŋaanyizibwa bakulembeze. Nga bwe mulaba ambassador we Canada kye yakoze, n'abayita naye yabadde takisuubira nti abantu bangi nnyo bwe bati abagala President Museveni, naye baayise mu bungi enguudo ne zijjula, ebikujjuko bigenda mu maaso, bapraisinga linnya limu President Museveni na ggwanga lyabwe Uganda. Kati gwe wakadingaanoonya empapula ogenda kuddawa kubanga message gye mukozesa. Kati olwaleero abantu abalina spirit ya Joy Ruth Aceng bagenda kugidemolishinga. Tugenda kubalabako nga mukutte ekkubo ettuufu. Muve Canada mu activism nti babanoonya mukusiikinga asylum, mugende mukwoza ebyolooni e Saudi Arabia. Kubanga abamu mukumwe tubamanyi tolina wadde ebbaluwa y'omugigi, teryakunoonya, tewasoma ne P7 wagigwa, olina buzibu ki ne Uganda? Uganda ogibanja ki? Chuma cha Yesu Uganda ogibanja ki? Kaye wisdom Uganda ogibanja ki? Bini Uganda ogibanja ki? Mujibanja ki? Engalo zange ne star zange zigenda wa ambassador wa Uganda mu Canada. Eyo spirit muzeeyi gy'ayagala. Era se bakufuula essomero madamu. Osomese ne ba ambassador abalala batudde obutuuza abalya sente za gavumenti abatudde mu office babeere ne spirit yemu. Singa tukola bwe tutinga bwe wakoze Canada ne tukikola e UK ne tukikola America ne tukikola buli wamu wonna state season na tujja kuba tetukyalina bagwagwa ba Nuupu ku street. Bajja kudda mu bwawusigalo.